Watogerere sawe no Godfrey tumebaze aliko cricket oval elugogo eranga waliwo birthday tuuba birthday wubye gwanga nyabule nyanya birthday ejukuchukuchukuchuku buli woyita birthday jigumiza tumebaze Godfrey yomu ku bantu abenkize nnyo mu G256 eranga bwobo yogera G256 nota mumenyo obolimba omukulu yatose yodda engeri je buli budde bwa omwana yambadde jacket ya buwumbi 5 bwonna 5 anko nsanyisa okulabako. How are you? Okay, mbabuzaako mwena abatulaba ku G256 ku Soul TV amanya nze Godfrey mwebaze kabulijo twabategeeza tugenda kubanga tubatuusaako emikolo oba emikolo gyonna egy'amazaalibwa aga Gino MK nga bwe mwatulaba okuva ku lunaku olwa Monday nga tutandise n'olunaku olwaleero twasazeewo kubanga tubalaga enteeka nga bweri era nga nsinzidde wano ku kisaawe ekya cricket over elugogo okubanga twogerako n'amu kubakuliddemu enteekateeka zino batubuulire bigenda kubanga bitambula bitya abantu baagala kulaba stage etuuseewa baagala kulaba baani abali mu kintu kino era n'enteekateeka nga bwe zigenda okubanga ziri. So ndi wa mukisa nnyo okubanga ngenda kubanga njogerako n'abakulu abali mu nteekateeka eno bongera okututangaaza ku mbeera eno nga bwegenda okuba eri bangi nnyo naye ngenda kukozesa ku dakiika ntonotono ze tufunye tusobole okubanga twogerako n'omukomu batubuulire enteeka zino ziri zitya naye munzikirize nsookere ku side eno wano wennyini ayinza okutwanjulira abakulu bano abaliwo then n'enteekateeka ziri zitya nga bwe twabalaga mu mawulire gaffe olunaku olw'eggulo ne ku lunaku olwa Monday. Tuli butereevu ku programu gye bayita G256 ensi yonna erindiridde eyagala kumanya enteekateeka eza okujaguza amazaalibwa ga Gino MK zituuseewa. Sooka weeyanjule kubatwala ku Soul TV ate otubulire n'enteekateeka nga bwe ziri. Mbaniriza nnyo ku Soul TV. Okay. Mbaniriza nnyo ku Soul TV machayalero nze Jackie Namyonga Agram ndi General Secretary w'ekibiina ekya Team Chairman MK Project. Mbaniriza nnyo njagala kutuusa okwaniriza eri mwenna ku mukolo ogwa mazaalibwa aga Gino Muhoozi kaine Rugaba ng'ennaku 23 omwezi guno ku Lwomukaaga luno lwennyini ku Cricket Oval esawa mukaaga zennyini emikolo gyaba gitandika bagenda kubaawo ebintu bingi mujje tulye tujaganye ebyokulya bingi ebyokunywa bingi fireworks tulina buli muyimbi agenda kubeera buli akakasizza nti ajja agenda kubeera wano tobeeyo n'ogamba nti tebampise saafunye kaadi emiryango gijja kuba miggule jangu tulye tunywe tujaguze amazaalibwa g'omukulu ku Lwomukaaga luno. Okay. Abakulu bano bonna betulaba wano bonna bebaani omuntu ayagala kumanya tulaba ku Soul TV. Munzikirize mu kitiibwa ekyensuso mbanjulire akulira Team Chairman MK Project Chairman asinga okuba omulungi mu nsi muno mu Uganda omwami Toyota Michael ali naffe wano. Okay. Munzikirize muwe omukisa abeyanjulire abeebaze okuteeka kye muyita vibe mu Kampala ekibuga kitabuse buli omu yeebuza kye kigenda mu maaso emikolo gituuseewa munzikirize gereko gye muli. Tweyanzege ow'ekitiibwa oli butereevu ku Soul TV abantu baagala kumanya bw'oyogera Kaguta bamanyi president kati balaba president gwe balaba mu kifaananyi kino abantu beyanjuleko babuuzeeko. Kale amanya gange mpitibwa Nwagira Michael Toyota. Toyota ly'erinnya erisinga okumanyidwa wano. Yes. Nze nkulembera tiimu eno gye mulaba etegeka omukolo amazaalibwa ga Gino MK agagenda okubeerawo ku Lwamukaaga ge twayise akasiki aliwo Lwamukaaga luno. Nze nkulembera tiimu eno gye mulaba eyitibwa Team Chairman MK Project. Good. Enteekateeka egenda mu maaso era nga bw'olaba stage zaffe yiyo eri waggulu ebidaala biraba emikolo gigenda mu maaso. Ate naddala njagala kwebaza Salt TV olw'obuwagizi bweraze ku mukolo guno olw'okutukavaringa. Pastor Bujingo yavudde n'agamba buli kimu kyonna agenda kavaringa omukolo gwaffe ku Saturday. Mwebaliza ddala nebaza tiimu yonna eya Salt TV nebaza na tiimu yanga etegeka. Njagala kutegeeza abantu nti ku Lwomukaaga ekigenda okubeera wano tosubwa buli omu talina kusubwa alina kaadi oba talina kaadi. Njagala kunyonyola nti kaadi eyo gye mulaba era emu ku tuulu ze tuyisa abantu waliwo radio waliwo kaadi waliwo n'okuyita omuntu gw'osanze mu kkubo buli omu akirizibwa. Tobeereyo n'ogamba nti nze kaadi
kino tugamba nti awulidde ategeeze n'omulala. Ku nsonga eyo nyini wabaddewo abantu abeebuuza tulaba kaadi zezitambula abalala tebalina nga bamanyi nti abalina kaadi bokka bagenda okuyingira. Badde nsaba oyongere okutangaza ku nsonga eyo bannayuganda baagala kumanya alina kaadi yayingira. Ndeda buli omu waliwo kaadi waliwo radio waliwo olwokuba nti nakusanze mukubo nenkuyita buli omu ayitibwa kaadi mechanism kuzimu ezikozesebwa okuyita abantu. So ne radio nkuyise ne bwe nkusanga mukubo nja kuyita n'oli gwakugambye munno n'agamba nti tugende ku mukolo jangu. Kaadi kitewo kitegedde nti kubo lyerimu ku makubo agayita abantu. Naye tewali aganibwa okuyingira. Waliwo abantu abagenda okusula mu Kampala nga bava mu bitundu ebyawala. Bagenda kera kyemmanyi zigenda kuwera saa 12 ez'okumakya nga abantu bali ku gate. Mugenda bakolera ki ate ng'okuyingira kwa saa 6? Ffe tetulina buzibu nabwo tewali gamba tewali kitakyuka. Bwe baba batuuse ffe tubadde olw'okuba lwa distance olw'abantu okubeera n'emikolo bye balina okukola twabadde tutaddewo saa 6 naye oli bw'aba asazeewo nti atuusewo saa 12 ffe tujja kuba weetuli ng'ayingira. Naye ffe twataddewo saa 6 olw'okumanya nti abantu balina kusooka bafune bye beekoleramu naye bw'aba azze tajja kubeera wabweru tujja mukkiriza yingire. Nsaba osiibuleko kuba era njagala kukakasa n'essaawa eno bano boolaba wano tewali abayise lwa bwagazi baagala kujja kulaba kiki ekintu kyaffe kitambula kitya era buli omu asobola n'okusulawo. Temuli byakusosola mu bibiina oba mu tribe oba mu ddiini abantu baagala kumanya. Njagala kukakasa nti kino kye tuliko mazaalibwa si political function si ki it's a social function. Kusanyuka oba oli wa ddiini ki oba oli wa kibiina ki oba oli wa ggwanga ki buli omu akirizibwa. Munnayuganda nebweru buli omu akirizibwa okujja wano asanyuke. Guno mukolo gwa kusanyuka kucelebrating amazaalibwa ga mutabani waffe mukwano gwaffe general waffe MK. Tweyanzege abalabe ba G25 ku Soul TV tweyanze okubanga mutuwaddeyo ku kadde ne tuyingira mu programu yamwe okubanga tubatuusaako ebiri wano ku kisaawe ebisinga tugenda kubanga tubibatuusaako mu mawulire gaffe omunyo live n'omunyo kusatu ku lwa Soul TV. Anze Godfrey tumwebaze wano ku kisaawe Erugogo Cricket Oval awagenda okubeera emikolo era ng'ebisinga byonna emikolo gyonna gigenda kubeera butelevu ku Salt Media awali Salt FM ne Soul TV. Kambaze mu studio ewa Dora Jimmy's agende maaso ne program. Tufu anko tumwebaza singo nyamba no ngambira anko toyo nti emmotoka zilizagaba bannaffe no okay no tukikole tuti nkiterezeza anko Toyota muwala wo dola ntambuza bigere webale nyowe balida anko Toyota ngagabe oyo mumanye he gives away cars and you tuntu era kati Shadraka ku concert yo nzene anko Toyota toyamye emmotoka tukuweliwa tukuwe kikacho yagala kikachi